Olutalo wakati wa Chezeni Becky ne yali omwami we dictator Amiri lwongedde okubeera nga temunange lukulira ddala era nga otogera saawa eno waliwo ebipya ebyongedde okubeera nga tebivaayo era nga ogwange of course gwakubeera nga tebikutuusako gogwo gwakubeera nga temunange ofuna wootuula ate n'ofuna ttiimu yo gw'oli ttiimu ki ttiimu Chezeni Becky oba oli ttiimu dictator Amiri oba oli ttiimu Professor Sekajja oba oli ttiimu Nomanize Island wasaawa comment section of course wotera okubeera nga temunange twesanga katino a video ngenda kusaba gitereke ekigalo ate gisharingireko abalala comment section ka box akobera open whenever ango ine kiwandeka okubeera nga te oyogerako okirira wansawo anobeera nga temunange otuwa endowooza okusinzira akubyogenda okubeera nga te osanga mu katambi kano kenkuleetedde subscribinga akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga ate buli wenaba ndese video sheka ashavu musomo wa dua wansi wawo namba zisimu zitawo kubusikazi munonye kojja kubeera nga takulomereddwa ebikyaganye ebijja kubeera nga ate biterera side endala bannaffe aba Habibo airport pickup nabo bali nnyo okubeera nga teba kuyambako kusaabaza okujja ku airport n'okutuusa yonna ate giwandiagadde okubeera nga temunange otuka ate mu budde kambawo olutalo luno olwa Chezeni Becky ewatali kumala budde oluvannyuma ate nzije n'ensonga endala nnyingi nnyo temuvaawo. Mwanange Chezeni Becky leero lwa Sunday holiday yange kanjikuwe. Chezeni Becky bwe twali tutandika ekisumuluzo kyewakwasibwa zaali mpisa nga kyekirina okusimbula emmotoka gye bayita ekitone kyo temwalimu kukyamuukirira naye Chezeni Becky emmunyenye yeeyongeredde ddala okubulamu ggwe. Chezeni Becky ofuuse muntu wa bulijjo ate ne levo y'omuntu wa bulijjo ogenda giyitako obeere ng'omulalu. Chezeni Becky obwa sitoobu n'abuddemu ggwe. Leka eddoboozi eryo eddungi ekitone ekyo ekigazi kukitemerako ttaka lwa kukyamuukirirako lwa feelingizizo lwa emotionizizo. Chezeni Becky n'abaana bennyini otandise obbatemerako ettaka. Abaana bo gye basomera baali badde kyakwesiima obalaba abaana ba Chezeni Becky. Abaana bo baali badde ku zi billboard nga bakuba bulanga obulimu ebyokulya by'abato bannaabwe. Naye Chezeni Becky abaana bo ne bw'obalaga ensi obaleetera mu ngeri eri yennyini ekunaabuula ggwe. Labira ku baana b'abayimbi banno olabire ne ku baana bo. Omanye omuyimbi ekitone tekikoma ku ggwe kitambula ne kigendako ku baana bo nti buli lw'obeera star n'abaana bo automatically babeera ba star. Chezeni abaana bo bw'oba obalaga ensi obalaga otya? Professor Ju n'ebirala ebiringa ebyo. Chezeni Becky obwa sitoobu busse obwa sitoobu n'abudde emmunyenye ogitemeddeko ettaka. Ekyokulabirako ekisooka Chezeni ku ngeri gy'oyimbamu ng'ennyonza ku kitone ky'olina ku hiti z'okoze ku mukolo gwo n'alisuubiddeko abantu mu biti eby'enjawulo okuva mu zi gavumenti ez'enjawulo cultural governments, religious governments, gavumenti eya wakati, gavumenti eya opposition n'abalala. N'alisuubiddeko abayimbi abagagga n'abantu abagundiivu kubanga bagwanidde okubeera ku mukolo gwa Chezeni Becky. Naye omanyi lwaki tebajja? Tebayagala obaddugaze. Basita bakwesamba omukolo gwo bagwesamba ab'obuvunaanyizibwa bwagwesamba ab'ebitiibwa bagwesamba kubanga weewaawo oyina ekitone naye erinnya waliddugaza. Tebaagala obaddugaze. Chezeni Becky ku mukolo gwo eyabaddeko ng'asingako amaanyi yabadde Phoebe mukyala Nzola. Ate naawe Phoebe nkulaba naye nkulabula. Bano kye baagala okujjako kyekyo ky'obasinga kitiibwa tebabikusiko bikuteekamu kubanga ekyo kyekibadde kikufuula ate ow'enjawulo mu bo tebakugjaako ky'obasinga. Zizeyo ku Chezeni Becky. Chezeni Becky omukolo gwe yabaddeko ng'ow'amaanyi. Wallahi ya Mungu yabadde Phoebe. Tunuulira ogwa Carol Nantongo takutuuka mu kwota musicale Nantongo nabagambako gye buvuddeko
ye muyimbi ayimba obulungi naye atalina nnyo kifaananyi nti osobola omuyitako awo. Simanyi lwaki kyajja kityo. Sijja kugamba nti waliwo obunafu mu management, sijja kugamba nti waliwo obunafuwa, naye ye muyimbi asobola okuyitako n'otamutegeera nti muyimbi w'amaanyi, naye simanyi lwaki ekifaananyi kye kyagaana okutambula naye. Kakati Chuzeni Beki bw'engeraageranya musical hit pan hit, Chuzeni Beki oyimbi Carol Nantongo takutuuka yadde ne mukwota. Ne walisoose ne weebuuza lwaki okukyala kwa Nantongo kwabadde n'ensonga era kwasitudde ab'ensonga okusinga okwanjula kwo. It's like lwaki birthday y'omwana yasinze olumbe lwa gundi oba embaga ya gundi. Lwaki okukyala kwono kwabaddeko ab'ensonga era kwabadde kwa nsonga okusinga okwanjula kwo. Chuzeni Beki kubanga oli muweewuufu. Olabe ekitone ky'olina tekimala, waliwo ebirina okuwerekera ensonga. Lwaki bwe wali otandika twakuwerekereza mpisa? Kakati bw'obeera n'ekitone olina okubaamu ow'enkiso, ow'enjawulo, kawabe mu ndabika, kawabe mu njogera, kawabe mu mpuliziganya. Chuzeni Beki ekyenjawulo ky'olina ku nsi kuyimba, toyinayo kyanjawulo kirina kuwerekera kuyimbako. Ate byokola ebiwerekera okuyimbako bisika kitone kyo. Yensonga lwaki ne bwe wayimba ennyo walemeddwa okuleeta ab'ensonga ku mukolo gwo. Ate ye Carol Nantongo n'abaleeta. Owewuka obwasitawa bunaabuula. Chuzeni Beki, it is too much. Rehab tebatwalayo bakozesa biragalalagala nga bwe mulowooza, naye omwana ono yeetaaga rehab ya counseling. Simanyi kikyayitamu oba eddogo mujja wa nnyina yaliyisamu ekyo nze naawe, naye nga ndaba talyokka alina ekitali kiki, alina ekitali kituufu. Era n'enziruka okusaba mukulu wange Misa Kisemakula waaludde naggamba nja kukutawaanya nnyo kubanga bwe tulina omwana ono mumulaba awaba, mumuyambe. Omwana ono mumulaba awaba, mumuyambe. Kyova olaba n'emikolo gye mwagyebalamye mwenna, agenda baddugaza ne mumuyambe. Simanyi kikyayitamu, simanyi kikimutawaanya kubanga nze omukwano gumpa ssanyu ate ye ndaba gumusudde eddalo. Mumuyambe, mumuyambe, otherwise oyo mwana agenda ggwe eddalo. Chuzeni Beki talina kalango ka buvunaanyizibwa n'ennyimba zaakoze. Imagine talina kalango ka buvunaanyizibwa ku nnyimba zonna zaakoze ne ku linnya lyalina n'eddoboozi lyalina. Teri kampani eyagala kwesembereza brand yayo muyimbi gwe bayita Chuzeni Beki. Teriyo. Teri kampani eyagala kwesembereza brand yayo muyimbi gwe bayita Chuzeni Beki. Lwansonga Chuzeni ebiwerekera ekitone. Kati kankubuulire ebiwerekera ekitone bya mugaso okusinga ekitone. That's why ekitone kyo kyalemeddwa okuyita ab'ensonga ku mukolo gwo olw'ebikiwerekera. Chuzeni tereera, Chuzeni dda mu layini. Sigenda kugamba nti bannaye bw'ogwa mu mukwano otama gwe tolyokke. Simanyi kikikugoba, simanyi kikikutawaanya, era simanyi ani gw'oyagala kukakasa, naye gy'ogezaako okulongoosa ate oyongera kuddugazaayo buke. Buddugaza. Chuzeni Beki komyawo emmunyeenye muggwe mmanyi osobola. Olaba neya Maddox yadda, olaba neya Maddox yadda. Abantu balina ebizibu. Gwe olowooza nti gwasoose okufuna ebizibu. Abantu balina ebizibu ate nga bya nsonga, si busonga bwammwe obwo obw'ekisiru. It's not too late. Komyawo obwasitamu ggwe. Chuzeni Beki owewuka. Chuzeni Beki owewuka. Guno mbina bigambo mbyogeza mukwano gwe nkulinako. Zemanyi kinnuma okulaba omuntu ng'awaba ne mutunuulira butunuulizi nti ng'omusajja Omuganda embwa tayinza kufiira onoga sinze yagisse nenge egenda wuunyirira ggwe. Chuzeni Beki nkutunuulidde ebbanga kuva lwe watwoleka omwami era nkuyozaayoza. Weebale kufuna mwami akwagala nga bw'ogamba
era mwebale kumaliriza mikolo naye nze omukwano gumpa mirembe tegunfuula zonto gw'omukwano gukumazeeko bumazi mirembe oba enjogera egamba nti emirembe gimmazeeko emirembe kali ne Chosen Becky kirabika omukwano oba emirembe gyajje mu mukwano ate gitandise mumalako miki mirembe Chosen Becky damulaini Chosen Becky tereera bwoba oyina ebikusumbuwa si gwe asoose naye kirungi gw'olina kapito gwe wazaalibwa naye kitone fe abayimbi obusungu tubumalira mu ndongo fe abayimbi obusungu tubumalira mu ndongo bw'oba oyina obusungu buyimbe Chris Evans oyo mwana bw'abanga n'obusungu buwandiike tubukolemu luyimba tinekyo kyotukoze kikyamu ate tukitunde buki butunzi naye joko mukyogerako abaana Professor Joe oyina challenge zotuulamu olaba obuzibu obuliwo engoye zitungibwa okusinziira ku mibiri gy'abambazi olwo lwoguze ne lutakunyumira si lulwo eyalukola teyalukolera ggwe ne sound zizino eza TikTok zibaako be zitagetinze si buli emu nti ebeera yiyo buli challenge eyoleka obusiru ogituulamu munsaasiro okukozesa ekigambo ekyo muwala buli challenge etegeeza obusiru ogituulamu azironga aze n'aleeta views nesooka weebuuze creator waayo yagikolera nga atagetinze ggwe star Chosen Becky oyina woosobola okuteeka comment y'omuntu naya Chosen Becky ankomentinseeko kya no longest oli muntu wa bulijjo Chosen Becky sound zotuulamu si zaaba star ensonga lwaki bayiriina tebazituulamu so nga ate nze nali ndowooza nti kati tuvuze waliwo Juliana ne Irene mu bakyala Rema najja n'ababugiriza nga naawe zo babugirize nga ne Shiba gyali eri mu bo mwali abakyala basatu ewaali Ntale wali omaze okugendawo Ntale bw'atandika bizinensi ze n'aseerera mu musical okuva lwe yava mu Swanguzi kale nga sinti w'amaanyi nnyo nga luli wali wajjoga era kasita afuna ssente ebyo bibye si byange nze ngamba ono gwe tulaba mu bantu kakati wali ofunye gaapu nga Ntale akuviiridde ng'ogenda kuyimirira ne Rema ne Shiba Kalungi nga gwe waakusatu ali awo era fe twayinanga enkola gye twayitanga okuggala ekivvulu singa mpangisiza omuyimbi nga King Saha ne mukubira essimu ne mugamba oliwa abantu eno bandadde ku bunkenge naye wallahi ng'afunyeemu obuzibu ani awo gwe nnyinza okukubira amugyamu ajja ggala ekivvulu kyo kye kibayita okuggala ki ekivvulu ewantu wonna Rema we yaliremereddwa okugenda nga wali otuuse ku level emuggala kitegeeza oba ogezze olaba otuuka okuggala Rema ne wantu Shiba wayaliremereddwa okugenda ayimbe ku ssaawa esembayo ng'osobola okukubira Chosen Becky ajja ggala ekivvulu audience esigale nga tekyankalanye ng'ogiwadde ekifaananira ddala kiri kyennyini oba ekijja ku miizaani ya kiri kyennyini byonna obisse gwe wakoppa kimu kuyimba abarema wabakoppako kuyimba enneeyisa yaabwe tewagikoppa waliwo ajja okugamba okaayirwa kamulali gw'otalidde atali artist bino tojja bitegeera oba atakolerangako mu art bino tojja bitegeera ate eyo creation ngimanyi okuva ku ntandikwa Chosen Becky banno wabakoppako kimu kuyimba bannanga oyimba n'oyananya kusaba bambi toshuka oyimba n'oyanamya era nze eddoboozi lyo linkomezaawo abankyawa n'abaafa obuyimba bwo mbuweereza bangi abankyawa ne weesanga mbafunye kakati Chosen Becky togenda kubeera ddagala gye tuli nga gwe toli ddagala gy'oli okuyimba kuwereekerezeeko obwa star kuwereekerezeeko okubeera ow'enjawulo banno abakoppako kimu kuyimba buyimbi sinakindi okubasinga osobola okubasinga naye olina ebikusika ensonga lwaki omwana Kalo Nantongo
yazze n'akola omukolo nga tannakola byokoze naye n'akusinga abantu ab'ensonga ku mukolo gwe ate nga kukyala okukwanjula kyereza birthday y'omwana wange yasinze embagayo oba yasinze yabaddemu emmere okusinga olumbe lwa kitaawo ngezezza buki bugeza so chosen olina omukisa abandi gwe batalina gw'olina abantu abasobola okukutuukako ne b'osobola okutuukirira tuukirira abantu abakulu maama Joanita Kawalya kubanga nja kukutuma ewa Misa Kisemakula waaludde ate oli mukyala oyinza okuba ebizibu byo bya kikyala gende ewa maama Joanita Kawalya gende ewa maama Babi Kyagulanyi tajja kusibira bweru akwagala nnyo maama Babi Kyagulanyi gende ogambe maama Babi Kyagulanyi kubikusumbuwa ng'omukyala gende ogambe Irene Namatovu Lutaaya mukyala kojja gende ogambe maama Ndagire Mariam tuukirira abantu abakulu tewali office ng'otutteyo nsonga zo za kumenyeka mutima ne bwana abandi nga yagituddemu ajja kuwuliriza sisinkana ku bantu abakulu bw'oba owulira olina ky'oyitamu kubanga naffe tuyinza okuba eno tukunenya nga tetumanyi biri mu nju yo manyi nabagamba tebakuula linnyo nga tebasoose kukebera ndwadde zikuluma ndala oba nga tebasoose kupima ntunnosizo era y'ensonga lwaki ŋŋamba omuntu avuma munne sooka otegeere gy'omanyi kyayitamu oyinza okukuula omuntu erinnyo nga tolwedde mulwadde n'omutta kuba erinnyo likwata ku buki ku bwongo kakati ne Chosen sijja muvuma sijja munenya nnyo kuba simanyi byayitamu naye ate byayitamu tebiyinza kubulwa ddagala tebiyinza kubulwa ddagala kakati yo okujjanga buli lwawulira amaziga mu mutima gwe n'akwata essimu n'atula mu sawundi ze kijegga ezitali z'abasita mbu yeemalako jakirizi yeemalako ssungu tewali gw'ogenda kugamba bizibu bya ku understanding nga maama Babi Kyagulanyi mukyala munno ate nga wansonga mu ggwanga gendayo munnyonnyole by'oyitamu ajja kuwa amagezi bwe biba bya bufumbo biba bya mukwana ajja bikugamba bwe guba omukwano gw'emabega gukyakuluma era nga byokola byonna obikola kukakasa ajja kugamba gwafiirwa baana bange ab'obuwala tolemwanga okulya olw'omwami kubanga oyinza okutuula awo ng'omuntu omwagala nnyo akulekawo noga kirabika kana akawala ake kamuyinudde obwongo kamuleke ajja kutereera ajja kudda bwe bakyankalana ne weeteekateeka noga nzirayo mu bufumbo alabika agya kimanzi n'akima mulala gweoli awo okoze ki gweoli awo olinze ne bwakyankalana neyabaawula era yafuna mulala gweoli awo olinze bifiiriza ggwe muvon peji gikuulemu nono gw'olina omuwa ekitiibwa omanyi kyannaku nnyo okubeera mu kifuba kya munno naye ng'akunyumiza mboozi z'ekisiwe omwana oyo nankola kiri mube mukyayagalana atisaasirako ne ku mwami gw'olina ewaki gw'olina ewaka otherwise tewali kizibu ky'olina kitalina ddagala senga onookitwala mu matu g'abantu amatuufu ffe booleetera tuli basunzi nkulaba weemoola wenna oyambala ebigoye by'abaddiikuula waliwo lwe weeyiira amata waliwo lwe weeyiira amata ne gakkulukuta olw'okuba sawundi gye wali otuddemu yali y'abazzolo nze nkupangisa enkyayitongwa mbaleese waabwe oba bwe mba mulabi wa kivulu era nkusasulira enzije nkulabi gwe nalabye anaanuuka amata gwe nalabye yeeyiriddeyo gati akatale okatta gwe wennyini okateekako ebiwunya ate nga katunda byennyanja katunda byakulya musiki waakulya musiki tulya mulya emmere ya mwoyo okusinziira ku bye tubeera tuyitamu nze kambabuulire buli lwenyigirizibwa nnoŋŋo noonya lujja mu kyempitamu bwe kuba mukwano nga guntembye era noonya nnoŋŋo era yensanyusa mukwekubagiza nnoŋŋo musanyu era stiru nongo kakati gwe omuliisa waffe omulungi kyefu omulungi bw'atyo otulalukako oli mu kutwonoonekako Chosen mukwano mmanyi oyinza okuba olina by'oyitamu naye ate byongera kwonoona ggwe ky'oyitamu saagala kireete kizibu kirala
Yensonga lwaki abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.